Muhoozi Atade Amateeka Amagya ku Mikutu Gyamawulire TV, radio n'emitimbagano ng'agamba nti no gisusse okwogera ebigambo bya swakaba, ebigambo ebinyiiza, ebigambo ebitagwanidde kwogerwa n'olwekyo walina okubawo amateeka ge bagoberera ate nga buli mukutu gwa Mawulire gulina kati kuba nga gulipootinga eriye. Ebigambo byawandiise olunaku olwaleero nga 27 asisinkanya abakulira zi radio, abakulira zi TV, abakulira emikutu gy'amawulire egy'enjawulo ng'ensonga gy'abagamba nti waliwo ebigambo eby'obusagwa ebitakyasaana ku mikutu gy'amawulire. Okuva mu bannabyabufuzi ab'enjawulo agambye bw'ati: all media managing directors and are invited to the offices of the SPA/SO. The meeting will be on Thursday, 27th February. You are all encouraged to attend. Nti bonna abakulira emikutu gy'amawulire egy'enjawulo mu Uganda wano bayitibwa ku yafeesi. Era meeting eno ejja kuba olunaku olwaleero 27 mwezi ogwokubiri. Era nga mwenna musabiddwa okubeerawo watali kwekwasa kigambo na kimu. Nangyako n'agamba, my office will soon begin an audit on all media houses. These are the instructions of the Commander-in-Chief. All of you will report to my office from now. Kitegedde nti woofiisi ya General Muhoozi kati yeevunaanyizibwa bakiyita batya okwaccount audit bakiyita kubalirira bakiyita bata audit mumbulire mu comment section. Yeevunaanyizibwa okwekenneenya, tugambe okwekenneenya emikutu gy'amawulire egy'enjawulo mu Uganda. Era nga bino gano amateeka gakugamba General Muhoozi gava wa kitaawe era yagambye bino bikolebwe. Nti okutandika n'olwaleero mulina kubanga buli kye mugenda okukola musooka kiteeka mu ofiisi ye n'abakuwa olukusa olukikola oba mwagala oba temwagala. Kati nno his influence okumanya nga eri big n'ebitongole bya Uganda kubanga tebikyetengeredde nga babisalirawo obusalizi. Twe tuli awo kitongole kya UCC, Uganda Communications Commission, nga kiwandiisa omukuku gw'ebbaluwa omunene nnyo nga kiyita abakulira kitongole ky'amawulire Uganda. Naye nga basinziira ku kiwandiiko ku post zakoze ku social media, tubasinziira okuyita abakulira zi radio ne TV bagende bennyonnyoleko bawa amateeka amagya. Kuli ekiwandiiko kino bwe kigamba: Uganda Communications Commission UCC, ekitegedde 25 February 2025. To all broadcasters, the chairperson National Associations of Broadcasters NAB, the chairpersons Rural Broadcasters Association RUBA, the chairperson Uganda Media Owners Association UMOA, the chairperson Independent Online Journalists Associations of Uganda, the chairperson Online Media Publishers Association OMPA. Okay? Nebagamba nti invitation to an urgent meeting. Oluvannyuma lw'ebigambo omutabani byayogedde ne bayiteekawo nabo nti invitation to an urgent meeting. Greetings from the Uganda Communications Commission. The Uganda Communications Commission, the Commission has noted with concern the continued broadcast on different media platforms, radio, televisions, and online, of content that contains hate speech and is creating disharmony amongst the public. Such content is increasingly sensational, spreading hatred, false information, capable of
inciting violence amongst the population. Olide nti okubuuzaako okuva mu kitongole kivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu Uganda ekya Uganda Communications Commission nti kitegedde bakifunye okutegeerekeka nti nno waliwo ebigambo ebitambula ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo ku TV, radio ne online nga ebigambo bino ebitambula birimu okukuma omuliro, birimu obukyayi, okitegedde, era nga biteekawo obutali bukkakkamu mu ggwanga lya Uganda mu bantu. Why? Nibagamba nti ebigambo nga bino byeyongedde okugenda nga birumya abantu ab'enjawulo, bigenda nga byongera okuyimusa obukyayi n'amawulire ag'obulimba n'okuteekawo ebikolwa eby'effujjo mu bannansi. Okitegedde? Bagambye similar concerns have been raised by the National Security Council. National Security Council nti obaoli wa Muhoozi. Olidde? Bamaze okulagawa order gyevudde. Ola kino. Nagamba, consequently, the Commission invites you to an urgent meeting on Thursday, 27th February 2025 at 9 a.m. at UCC, Uganda Commission House in Bugolobi, to discuss those concerns. Tegedde olwaliro bayitiddwa era nga bagenze ku UCC ne boogera ku nsonga ez'okukuma omuliro, ez'okulumya abantu, ebigambo ebyogerebwa ku mikutu gyabwe. Kyawasi abadde ku Sanyuka TV yasinzidde n'agamba nti bulijjo bateekawo emboozi ya bisiike ya mutungo bbiina bayita ku kibiina kya National Platform, naye olwaleero emboozi eyo teyogerwako nga yamaze obujulizi bwavuddeyo nga gavumenti ya Museveni ebedde eweebwa emiliyoni 4.5 eza dola nga za promotion, nga za kutumbula, nga za kubunyisa mutungo bbiina bisiyaga mu ggwanga lya Uganda. Naye kale ekyo tebaagala kukyogera, kira bw'okyogerako omusango gwa Naggomola. Mwalabi waswe adde abyogerako nga bamugye ku mpewo. Okitegedde? Bamusugyeko nga tebaagala abyogereko. Ensonga n'agituusa. Kati ebyo bali mu kugezaako okwerwanako naye nga kyabalidde. Okitegedde? Bo ebibakwatako ebibapiininga ebikolwa byebakola tebaagala byogerweko. Naye banga bateeka ku Kyagulanyi bamuteekako obwebindu obw'okuwaayiriza ebyo babiwa airtime mungi nnyo ebyo bikkirizibwa. Naye banga waliwo obuzibu, waliwo obujulizi obuvudde ku gavumenti ku bikolwa ebikolebwa bunnanfuusi bwayo, ebyo tebirina airtime y'amawulire g'e Uganda. Naye ensonga lwaki Kyagulanyi takkirizibwa ku mikutu egyo, ne Waiswa naye akkirizibwa ku mikutu gimu na gimu, oyinza osanga naye bangimugolyoka takyagikkiriza, takyakirizibwa kugigendako. Wulira, this meeting will be attended by the Minister of ICT and the National Guidance, government representatives and the representatives from the security agencies. CEOs and of media houses are requested to attend in person. Nti olukungaana luno lujja kubanga lwetabwamu minisita w'ebya tekinologiya era bijja kubanga lwetabwamu n'abakungu okuva mu gavumenti ya kuno n'ab'ebyokwerinda era nga bakulira emikutu gy'amawulire egy'enjawulo musabibwa okubeerawo mu buntu bwammwe mwesitukire nga temutumye. Okitegedde? Erakoyo sincerely Honorable Nyombi Thembo, Executive Director. Okitegedde? Uganda mujja kugiwulira kweri. Olaba olupapula olutabajjo lunene byonna bigambo ebyo bivamu harmonizing national security concerns, civil liberties, Uganda, including media freedom. Media freedom nga mugigaana okwogera ebimwe, eyo ye media freedom. Tegedde? Igujjo kiwandiiko kinene ekyo sijja kukisoma ne kasita mutegedde biki ebirimu eddembe ly'amawulire liteereddwako omugato omunene. Aba ogwandiiko munene nnyo gulimu ebintu bingi nnyo era nga yateekako omukono wano. Kino kyembala njagala okulaga nti
On behalf of General Muhoozi Atade, the Senior Presidential Advisor on Special Operations and the Chief of Defense Forces, who was assigned by Yoweri Museveni, the President of Uganda, to chair harmonization of national security concerns and civil liberties in Uganda, including media freedoms. Ostegede media freedom ya Uganda banamwele kwogera bintu bimwe bye media freedom ewaabwe yanasako omukono nti Barugahari Atade, Minister of State for Youth and Children Affairs. At Minister of Youth and Children Affairs akwatiganira wa bino ebya harmonization security concern ne media freedom akwataganira wa pere n'obunanfuuso buli mu nsi yaffe kali buli Uganda gy'oli kimanyi nti eggwanga laffe baali wambadda buli lukya bongera okulyegabira neggwe n'okulinunula teriyo mulala.